Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Bikira Maria gy'ateesammula. Ayi Maria kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange, nkusingira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma nzibiranga omuddu wo owuwo ku bubwo. Mbalamusaako nnyo bakulu mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo. Nyenye yaffe ya wiiki, gy'oli oba w'oli w'oba oyitimukira. Gy'oli oba w'oli w'oba oyitimukira. Mwannyinaze muganda wange, kyangu nnyo okutandika okulowooza nti bwe nnaava wano nja kukola kino oba kiri. Kino ekizibu bwe kinanvaako nga ndyoka nkola kino. Bwe nnaava ku mulimo guno nga ndyoka nzirayo okusoma. Bwe nnaava ku mawanga nga ndyoka nfuna omubeezi mbu nga ndyoka nzimba n'ebirala bingi nnyo mikwano gyange. Omukama tayagala owummuze oba oteeke ebirooto byo wabbali olw'embeera gy'olimu kati oba olw'ekifo ky'olimu kati. Yaayagala mu ddungu eryo mw'oli kati mw'aba akuweera omukisa, mw'aba akuyitimusiza. Mu pandemiki eyo gy'olaba mwennyini ate ye mw'aba akuyimusiza. Mu mbeera ng'onyigirizibwa ye mw'ayagala okuweera omukisa. Ng'ensi eringa ekusuddewo era ekwegaanye, ye mw'ayagala okufuulira ow'amaanyi. Awo w'oli w'olina okubeera asinga era ekisinga. Awo w'oli w'olina okubeera asinga era ekisinga. Oba nkyogere nti you have to be your best where you are. You have to be your best where you are. God doesn't need to bring you out of the trouble. He can flourish you from the trouble. Can I say it again? God doesn't need to bring you out of the trouble. He can flourish you from the trouble. Okufuuka ky'olina okufuuka, n'okutuuka gy'olina okutuuka, Katonda teyeetaaga kumala kukuggya mu mbeera eyo oba awo w'oli. Asobola okukozesa, okuyimusa ng'asinziira eyo naawe n'embeera eyo yennyini gy'olimu. Kankyogere bwe nti Katonda asobola obutakuggya mangu mu mbeera eyo mw'oli kati, wabula mu yo mwennyini n'akuyimusizaamu. Kaŋŋendeko mu byawandiikibwa. Yeremiya 29 olunyiriri olw'11 ze zimu ku nnyiriri by'ebimu ku byawandiikibwa abasinga abantu gye mwagala gye twagala ennyo okujuliza mu Bayibuli. Egamba nti I alone knows the plans I have for you, says the Lord, plans for your welfare and not for harm, to give you a future with hope. N'okweyongerayo bingi ebyogerwa olunyiriri olwo. Tugyagala nnyo era tukyagala ekyawandiikibwa ekyo, which is very fine. Mu budde obwo ekyawandiikibwa ekyo lwekyayogerwa Yeremiya, Nebukadinezali yali ajja Abayisirayiri ku ttaka ly'aboobwe e Yerusaalemu ng'abawaŋŋangusiriza Babirooni era nga tebamanyi kiddako. Balowooza era basaba kimu kyokka, kudda waabwe. Obubaka bwa Katonda bwaleetebwa nga kiraga nti eyo mu buwaŋŋanguse baali baakubeererayo ddala emyaka egitakka wansi wa myaka 7.
terebereza okuggwamu amaanyi n'okuterebuka ebyali awo. Batuuseeyo nnaku 2-3 nya balowooza baddaka ng'obubaka bulaga nti gye baali bakubeerayo obutaka wansi myaka 7. Mukadde ako kennyini nga bali mu kusoberwa okutabulwa n'okwekubagiza, omulanzi wa Katonda Yeremiya yabaleetera obubaka obwo waggulu bwe mbasomedde, nga Katonda abagamba nti mmanyi bulungi bye mbategekedde mmwe, bye mbategekedde si bya kabi naye bya mirembe egirimu okusuubira obulungi gye bujja. Naye bw'oddako emabega katono mu mutwe gwe gumu olunyiriro lw'okutaano, Omukama abagamba ng'ayita mu Yeremiya nti eyo gye muli mu buwaŋŋanguse muzimbe amayumba mukkalire, musimbe ensuku mulye emmere yaamu, muwase abakazi muzaale abaana, muwasize batabani bammwe abakazi era mufumbize bawala bammwe bazaale mweyongere obungi muleme kukendeera. Kyokka laba tuli eyo gye bali Mukama laba obubaka bwabaweerayo nti tuli mu struggle naye bagundi bano bali mu kuwasana kufumbirwa. Gwe noddaawo ebigambo ebyo waggulu abibagamba naye basibe bali mu buwaŋŋanguse Babirooni. Omukama yakimanya nti bano bayinza okudda obuzzi mu kwekubagiza mu kifo ky'okusigala ng'amaaso bagasimbye ebirooto n'ebiruubirirwa byabwe wakati mu mbeera gye baalimu. Teyagamba nti baana bange abali e Babirooni mugume ngenda kubaggyayo mangu muddeeka olwo mulyoke muzimbe muwase mugaggawale. Yabagamba nti awo era eyo gye muli yennyini mu mbeera yennyini gye mulimu mwe ŋŋenda okubagaggawaliza, okubayimusa, mbawe essanyu, mbakozesa eby'amaanyi era mweyongere obungi nga temukendeera. Eyo gye muli yennyini. Kino kiwulire bulungi mukwano gwange, mu mbeera yennyini eyo mwoli, mu kunyigirizibwa okwo kw'olinga alimu, mukatuubagiraako awo Mukama waayagala okubaako kyakkolera mu kiyumba ky'omuwalabu eyo munnange gy'oli, mu kiyumba ky'omuwalabu munnange eyo gy'oli mukwano gwange, ku mawanga maama taata mwannyinaze gy'oli munnange, ng'abantu bawabaleka mabega olw'embeera nkusaba toterebuka kizemirundi 3 toterebuka sigala ng'oyiya akasente ako k'ofuna mu bugubi katetenkanye ate sooka ng'okasabira omukisa kaleme kugwa mu mikono gy'abayaayi gy'abakyamu. Omukama akakubisizengamu kakolera ebirungi ebitagambika. Eyo gy'oli teweebaka, togwa amaanyi, teweekubagiza, tokaabakaaba. No, plan and you'll be surprised. Omukama yali ali mu kubagamba nti temugenda kuva mangu mu buwaŋŋanguse, naye n'eyo yennyini gye muli njagala kubafuulirayo ab'amaanyi, bafuulirayo banjawulo, mbaweereyo omukisa era mbagaggawalizeeyo. Buli omu kuva ku ggwe nange mikwano gyange alina embeera gy'ayitamu oba gye yali ayiseemu oba gy'ayitamu kati, bambi ng'owulira onyigiriziddwa, okalubiriziddwa, kikususseeko weekyaye, olaba ng'ayabuliddwa. Mukwano gwange embeera gy'olimu eyo gy'oli kukakasa toliyo wekka, oliyo ne Katonda oyo ayogedde eri abaana be mu Yeremiya 29, era y'ensonga lwaki wakati mu by'oyitamu obulamu akyabukulekedde, kuba mulina bye mulina okuggusa gwe naye ate si nkya ng'ovuddeyo ovuddewo awo woli, si nkya siddi wabula kati. Friends, if you want to reach the highest potential, you must learn to do good when the wrong is happening. Can I say it again?
If you want to reach the highest potential, you must learn to do good when the wrong is happening. Keep believing, keep dreaming, keep growing. Mukwano gwange, nze nga Martin Semanda sisobola kugabana byafaayo byange byonna naawe kati tulina budde bumala. Naye bye nkugamba mbyeyamba era nkyabyeyamba. Embeera ze njagala gwe ogumire era oyitemu era osanyukiremu. Nzirabye, naziraba, nkyaziraba. Gw'omanyiddewo oba ekyo ky'oyitamu Katonda kiinamu omukono. Mbuuza bubuuza. Era nga kye yalina okukuyisaamu akutuuse w'ayagala ne kyakwagaliza okubeera. Bagambye mbuuza bubuuza nti gw'omanyiddewa oba ekyo ky'oyitamu Katonda akinamu omukono. Era nga kye yalina okukuyisaamu okutuuka waakwagaliza era waayagala otuuke. Munansonyiwa naye nze bwe ndaba ebigenda mu maaso mu mawanga ag'enjawulo nga n'abantu abamu tebakyafiirayo ddala ku balala, beefaako bokka, ng'oli yeekaza n'abba n'amabaati g'abanaku nga tafa nayo era ng'ayogera abalaata nti amabaati nange simanyi bwe gatuuse mu kompawundi yange, nalabidde awo nga nange nagasanze gatuuse mu kompawundi oba gatuuseeyo gatya. Bw'olaba ebintu ng'ebyo omanya nti twalibanga tuli Babirooni. Naye Katonda yatuma Yeremiya mu mutwe gwa 29, antumye nange mu kisiibo kino mbawa obubaka bwe bumu ng'alina abaana be baalabye abeetaaga amangu okuddibwamu kwe. Bambi nsaba osome omutwe gwa 29 waakiri ennyiriri ezisooka 11 zo zisome. My friend, you might be on the enemy's territory, but you are God's property. You might be on the enemy's territory, but you are God's property. Era ekyo tokyerabiranga, that you are God's personal property. Katonda gwensinza taayagala era teyeetaaga lukusa lwa muntu yenna okuwa gw'omukisa. He doesn't need anyone's permission to bless you. Boogere bye boogera, bakole bye bakola, naye kano Katonda kakkiriza okugololerako omukono gwe, kakkiriza okwatulirako ebigambo ebyo naddala mu lunyiriri olw'okutaano olwa Yeremiya 29. Wakati mu kisiibo kino naawe yambala amaanyi ag'okukkiriza. Mukwano gwange yambala amaanyi ag'okukkiriza, ekimu oba ebibiri ku byalanze obitwale, era omusaba olwaleero akuggulirewo enzigi bisoboka amangu ddala mu bulamu bwo obw'aba abantu bo obw'aba abaana bo mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo. Mu lunyiriri olwo olw'okutaano agambye nti muzimbe. Bannange, ekigambo kya Katonda maanyi, ekigambo kya Katonda kyogi. It's like a double-edged sword. Agambye muzimbe, ayagala ekyo, manya gwakyagala ekyo kyerangirireko. Bw'abanga agambye nti muzimbe, kati gwakyetaaga kyerangirireko. Nti musimbe ensuku mulye n'emmere yamu, ategeeza muwangaale, akyagala kitwale mu linnya erya Yesu eky'obuwangaazi. N'agenda mu maaso n'agamba muwase era mufumbirwe. Gwakyetaaga ekyo, totawala na kubuusabuusa, mugambe taata nzuuno, munnange nzuuno, kkiriza omubeezi wange yonna gy'ali ansemberere, nsembereza omubeezi wange yonna gy'ali, obudde bwange butuuse, obudde bwange bwatuuka. Mwemanyiiza okutwala ebigambo bya Katonda byalanze, tobifuula bya Abayisirayiri abali mu Babirooni. Mugambe Mukama nze ali mu Babirooni, kino kyange. Babirooni gye nze aliyo, kino nti mufumbize bawala bammwe,
nti mufumbize bawala bammwe abazadde abalina abaana abawala wano wammwe okumugamba nti taata abaana bange baabano munnange abaana bange baabano neeyunga nabo okukusa nti muzaale mweyongere obungi. Kati kino akantu ako buli mugumba yenna abagumba n'abeetaaga y'abaana oba omwana omulala ogatte ku boolina nga osaba Katonda Mukama mpaayo omwana omulala omulenzi oba omuwala. Kino kikyo nammwe abavaamu embuto mikwano gyange kino kyammwe kubanga abyogedde naga muzaale mweyongere obungi. Kitwale kyambaza olulimi lwo ogambe kino kyange munyeenye eno yange ate oyimirire ku kyawandiikibwa ekyo. Onnyo olwokutaano nsaba lukufuukire lunyiriri lwa wiiki yonna gwe maama gwe omwana gwe yenna awulira nga lukwatako. Mikwano gyange eryo lyettu Katonda wange lyantisse mbaleetere nga munyeenye ya wiiki eno era alina ensonga lwaki akikoze. Nammwe gye mujja okwerabirako amangu ddala lwaki antisse tulino nga munyeenye ya wiiki eno ate mu kisiibo kino kyennyini. Kimanyi bangi mubadde mulinze ekitundu ekyokubiri ekya munyeenye ya wiiki ewedde naye mubeere bagumu. Omuntu ateekateeka Katonda yatuukiriza kubanga nannyini kumpa munyeenye zino munnange nze mbwe nteekateeka ye yasalawo buli wiiki eriwa gy'ayagala ekulembere abaana be mu wiiki eyo. Oba kano nkasembyeyo. Don't you think that God sometimes uses the challenges that you encounter as a means of transport to help you reach your destiny? Father, cut them. Ngambye, don't you think that God sometimes uses the challenges that you encounter as a means of transport to help you reach your destiny? Taiza kundekawo Yesu alinange takisobola. Taiza kundekawo Yesu wangalinange. Mukama abeere nammwe. Omukama bannanga bawa omukisa mwenna abakuume abatunuulizenga bulijjo amaaso ge amakakkamu bambi abasaasire mu byonna bye mukola akyukire gye muli era abawa emirembe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu bannange gubakeko gubakuume gubasigaleko gubalungamye era gubataase kati ennaku zonna ez'obulamu bwammwe. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man.